omanye ebintu bino tubyogera ate tuba n'ensonga lwaki kubanga gundi omuntu omulala agamba tewandibyogedde ne bamala omujjako nedda. Mujjukira olunaku lwe najja ne mbagamba nti Mpuuga ayise structures za Nuupu mu Masaka. Ne mbakunga ne mbagamba mwenna mugende eyo. Immediately nga nkyogedde Mpuuga n'afuna information nti nombyogedde. Omanyi kiki ekyaliyo? Bakuulumuka ne bagenda Enkera nga bataddemu amafuta, ataddewo zikosta ez'abasomba biki bwe yajja teyabagamba kigambo n'ekyo kuba buli gwe yali atunuulira yali amutya. Njagala okuba essimu obabuuze weewaawo. Batuukayo ne beebuuza kaakati abadde atugamba ki? Nga buli gwatunuulira amanyi oba y'ono omwana gwe yasindise y'ono. Kubanga nabo baagenda banyiivu. Olwatuuka bwe bati baatuukira ku Abedi Wanika. Abedi walegedde ki ku CBS Abedi? Mpuuga n'amanya tewali kye babagamba n'eki. Era ne batubuuza kati lwaki akuŋŋaanyiza, lwaki yatuwadde amafuta, lwaki yatuyisa abadde atugamba kiti yayogerayo kigambo n'eki, kati don't joke with the social media. Genda yo babuuza obanga alina kiyabagamba mu meeting eyo. Era bonna ne beebuuza abadde atugamba ki. N'ababuuzabuuza akaawo n'abagamba muddeeyo. Kati tetukola ekintu ebyampuuga si birungi. Wawulira bino nga pressure gy'obadde bataddeyo mu bitundu by'e Masaka ate abantu babanyiyisizza ekintu kyabwe. Bangi babadde batandise okulowoozaamu nti oba oliawo bano baagala okwekutula ku NUP batandikewo ekibiina ekyabwe. Wawulira bino Mathias Mpuuga Nsamba yeefuulidde Abedi Bwanika abadde asinga okupika ekintu kyabwe. Atuuka obudde bunaamunenya amugamba ebintu wayogera byaki? Wayanguwa kubanga abantu batunyiyisizza omuzannyo gwaffe. Oba oliawo baali baagala okwekutula ku kibiina kya National Unity Platform, either okwegatta ku kimu ku bibiina ebiriwo bayeekere Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba batandikewo ekibiina ekyabwe ekipya era kivuganye Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'akuŋŋaanya bannayuganda bonna bali mu bitundu by'e Masaka nga bali mu kibiina kya National Unity Platform, oba oli foot soldier, oba oli kansala, oba oli chairperson, bagende bamusisinkane. Yabateekamu ensimbi n'amafuta mu kifo bali balina okusisinkanira. Wabula olw'okwekengera nga abaana bamwefuulidde baagenda mu bungi n'atya ekyokubagamba n'amanya nti singa mbaako kye njogera nti tutandise ekibiina ekyaffe. Bagenda bisomola babiwa abaana ku social media ate nga basingira ddala okutya. Wowulirira bino bakiggyeemu dda omukka. Bayinza okusigala nga bagenda maaso n'enteekateeka zaabwe naye si baakuzanjula mwaka guno nga bwe babadde bakiteeseteese. Baagala basooke baguumaze abantu babeerabize n'oluvannyuma balyoke bagende maaso n'enteekateeka zaabwe. Ago ge bayita amaanyi g'abantu. Bannayuganda baasalawo nti ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina otukulembera, so si buli alowooza nti asobola nti aveeyo ajje nti azze kukulemberamu bannayuganda. Bannayuganda baagala omuntu ali ku byaddala, so si mmwe abajja okwenoonyeza obwenoonyeza ebyammwe ku by'obufuzi. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yagikutuusizzaako. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa baakoleddeko ku nsonga zaabwe bangi era nga bamutenda nga bakkiriza nti wamma kyakola gye kiri. Bw'atanaba mugezaako olinda ki? Mukubire ku ssimu omunnyonnyola ebizibu byo. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa agenda kuba abikumalirawo. Omusanga ku 0703 31 39 25. Ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Tumanya kino tukyogera oba tetukyogera. Waliwo ebimu bye tuleka ne bimala oyitawo. Waliwo ebimu bye tukola ng'obudde bukyali wabaawo ensonga. Njagala obabuuza abantu abaagenda ku olwo Mpuuga yabagamba ki? Yatya nga buli gwatunuulira. Naawe byebyo ebimu ku byo. Okusinziira ku bintu byonna nga bwe babiteeseza nga boogera ku ebyo ku by'amayiga, ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda. Mmengo eri mu buwambe, Buganda eri mu buwambe, Kabaka ali mu buwambe, Obwakabaka
buli mu buwambe era ng'ebintu ebirala byonna bwe biri mu buwambe. Kyova olaba bifunctioninga ku interest y'aba Museveni bokka. Bw'eba si interest y'aba Museveni tebikola. Era ekyo njagala mukikwate mu mutwe. Mengo institution mpambe. Mengo. O Buganda Kingdom eri mu buwambe. Kabaka ng'omuntu yakyogera sirina buyinza kitegeeza buwambe. Obwakabaka buli mu buwambe. Ng'ebintu byonna nga Bank of Uganda bweri mu buwambe. Nga poliisi bweri mu buwambe. Nti ekisanja kya IGP kyaggwako wabula bongera tuwa alipoota. Kati don't respect them. Era Mengo tebaleetera kintu ne mukigondera nga mugondera Menge yammwe gye mumanyi. Menge yammwe gye mumanyi teriiwo. Mengo eriwo erina nnyiniyo. Tuli bawulize era bagonvu eri Mengo n'eri Ssaabasajja Kabaka n'eri Obuganda. Naye so obwawambibwa Museveni. Era obwakabaka butwetaaga okusinga ekintu ekirala kyonna. Tusooke tuggyeyo obwakabaka bwaffe budde mu pozishoni yaabwo, tuddeyo tugondere obwakabaka bwaffe. Kubanga omulabe abukozesa nga bwe tugonda tuba tugondedde mulabe waffe. Kye kimuwangaza emyaka 38 ng'atukinye ku mutwe. Ago ge mazima. Era bw'olaba omuntu aggyeyo obwanga nga akuba ensuululu ku Mengo, abatakuba Mengo. Abatakuba Mengo. Kubanga waliwo omuntu eyeekwese Mengo. Naye ng'olina okusooka okukuba oluggi lw'Emmengo omusikeyo. Toyina bw'ogenda musikayo nga towanguddemu luggi lw'Emmengo. Njogera n'abantu ab'omulembe guno. Abanyarwanda bayingira Emmengo, waliwo Omunyarwanda eyayingira Emmengo. Abanyarwanda bayingira Emmengo, akabano kayingira Emmengo ne kaagala katufugisa Emmengo. Mmengo eyaffe yafaasi yeyo. Eyo Mmengo y'Abanyarwanda. Kabaka waffe ne bamufuula. Kabaka yatugamba talina buyinza. Era bw'osanga omuntu akuba awantu awo muyambeko buyambi tukuba awantu awo tujje tutereeze bulungi Mmengo yaffe ne Buganda yaffe tuddeyo tubeere abawulize ab'ekintu ekituyamba. Gwesebe ekintu abakaaba nga tekituyamba kintu ki tusooke tujje Omunyarwanda ali Emmengo. Tuli bawulize eri Ssaabasajja Kabaka. Tuli bagonvu nnyo eri Namulondo. Naye Namulondo eriko abatalina kugibeerako. Abanyarwanda abali ku Namulondo bagiveeko. Ate kansubire nti ebigambo byenjogedde bitegeerekese bulungi. Tewali agenda kumpanda bigambo Mukama. Bangambye mbuno simanyi edimeza ya mbuno yakutte. Muna katambi kange munakatekala munagamba. Omwana tosa kuyogera bwotyo ku president. Ani president? Mune bwaba taatawo tosa mwogerako bwoti. Gwe. Mezaya. Va mu video zange sikuyitako kundaba. Sikuyitako kundaba. Nze nagamba Museveni apame mu mpale. Nze namugamba apame mu mpale. Oba nze nabagamba babimpi nze mbeera mu State House. Mbeera mu State House. Kakati nno ennaku eri ku Museveni. Kansirike. Okimanyi nti Museveni yasiba omwana Oliver Lutaya awatali nsonga ali mukomera apoocha. Omanyi pulani, omanyi enzita gye yatta future ya Oliver Lutaya n'abaana ba Oliver Lutaya. Okimanyi kati senga Oliver Lutaya alina abaana babiri. Senga abadde ali bweru. Omanyi damage gwe eryawo. Olyokodde wano omanyire mbusimanyi munagamba mbuno Museveni ani amumpale nze namugamba aziniemu.
osonyiwe video zange nze sikulaba bangambye na bugambi simanyi oba bituufu nze sikulaba siraba batalina amagezi mbono mbuulirira so obwakabaka buli mu buwambe ago ge mazima musituke tulwanirire obwakabaka waliwo ebyabadde mu mawulire ebyesigenda kuyogerako eri mu politics naye leka mbiyiseewo wano nga ngenda mu politics nalabyeko baleese ripooti y'emisango ojja genda olirabe mu ggulire ly'eggulo emisango poliisi ng'eyogera naye njagala okubuuza ekereziya katolika ekereziya ekkanisa obuyisiraamu abalokole muwulira mutya nga temuyina impact mu ntambula y'eggwanga muwulira mutya nga temuyina makulu mu bulamu bw'abantu naye nga mwefuula mbu muli bize buli lwakutaano musaala swala tezibayitako naye obumenyi bw'amateeka bweyongera mu ggwanga service ziringa service from simanyi morning glory what paka ku overnight evening glory overnight service ziringa service obumenyi bw'amateeka bweyongera mu ggwanga mukola ki mu ggwanga active but dormant kubanga okubeerawo kwammwe ne impact yammwe twandigirabiddaawo nga poliisi egamba emisango ku luno emisango tetulina misango mu poliisi naye ne kaleeti akatono akasse abapoliisi bagambye bwe bati waliwo emisango egimu egyasseeko waliwo egyalinnye naye n'egyasseeko poliisi egamba yeekoze nnyo okulaba nga n'ako kaleeti kasse tewaliiwo impact ya ddiini mu ggwanga Uganda lwaki amakanisa tegaggalawo lwaki emizikiti tegiggalawo ne tubeerera ddala bapegani kubanga temulina makulu tubeera tutya n'amakanisa okuva wano kanisa ku kanisa kanisa ku kanisa kanisa ku kanisa ganduula ku ganduula interreligious council ku interreligious council bishop ku bishop pastor ku pastor omutume ku mutume nze ndi mutume nze ndi mutume nze ndi mutume omutume bishop omutume ne ganduula omutume ne church omupastor omu district kadhi nze ndi wegindi nze ndi wegindi naye ng'obumenyi bw'amateeka bweyongera mu ggwanga muwulira mutya nga temulina makulu owulira otya nga gwe bishopu w'eggwanga naye nga crime rate yeyongera 1 temugabye eddagala ttuufu ku biwundu by'abantu bye mukola tebikwatagana na mbeera eriwo abantu senga mwababuulira ekizibu kyabwe ne bamanya nti ebbula ly'emirimu eribaleetera okubba si kusaba teryetaagisa kusaba waliwo eyabba emirimu gyabwe ne bamukwata ne bamusika ne bamubba buli omu n'afuna emirimu ne mugenda ne mubuulira ekigambo nga kikwata ku bantu abantu ne bakyuka emitima owulira otya nga gwe bishopu nga gwe kalidinaali nga gwakulira ebbendobendo ly'egindi naye nga yeewaasinze emisango gy'obubbi obutemu reepu biki muwulira mutya nga temulina makulu naye nga amaganduula mugagolola buli lwa sande temulina makulu senga mbadde bishopu e Uganda mbadde ndizayininga ku lipooti eyo mbadde ndizayininga impact ya church eri luddawa senga mbadde district kadhi mbadde mbuzaayo senga mbadde mufuti mbadde mbuzaayo temulina makulu do you know why eddagala ly'emugaba terijjanjaba bulwadde buli mu Uganda mukama ajja baswaza abasajja mmwe n'amaganduula n'amajuba ekimu eky'ekkumi kyo kyanyikira era Katonda takibabanja ekimu eky'ekkumi you can preach the tithe mama nyama naye bannange mugabye eddagala eritawonya
emisango gyeyongera. Poliisi yo yatubuuliriddewo tewabaawo abalimba ne gino emisango egisse kuba tukoze nnyo. Poliisi yeekoze nnyo. Bannaddiini temulina we mulabikira. Naye nze mbuuza, muwulira mutya nga muvuga ebimotoka ebinene naye nga temulina makulu mu ggwanga? Muwulira mutya okweteekawo naye nga temujjaawo? Singa mbadde bishop mbadde ndizayininga ngenze mu politics. Abalokole ne mutulekanira ng'emisana n'ekiro nenga temukola makulu wadde. Ebigoma tutututu, ebyuma tontontonto, haleluya! Emisango gyeyongera mu ggwanga, temulina makulu.